Yes, mzee, tubadde twasembayo kukola luli. Twafuna abantu bangi, abantu babadde bakumbuuza ennaku zino. Nga babuuza eky'amabaati. Waliwo sinko omulala wano. Abantu bakulaba nnyo. Omanyi trust olina ogizimba ferongo time. Trust bagizimba ferongo time. Yes, kulinga kufumba birenge. Kulinga kufumba bikongo. Niba n'abantu bano tebalina trust, obala ne ba professors tebasobola guiding society. Oba tebasobola kuvumiria. Nti oyo expert knowledge. Kati ayina expert knowledge mu Uganda ndi muogo. Era nabagamba ti mu Uganda abantu be bamanyi nti basoma bali babiri. A medical doctor and a lawyer. Lawyer omusango ne gukusinga omusasula. Medical doctor omwana omuto agamba omukazi sweep yourself naked. Najjako engoye kati bali muabo. Previously wali sosola mu doctor musajja kulongoosa oba kola ku mukazi nga temuli nurse. Kati because they cannot pay, doctor abeera mu yekka. A lawyer can take you to court naga don't gweto yogera. Court yegamba gwete kulaba. We are not seeing you abalamuzi. Kakati mu Africa abasoma bayina expert knowledge baloya nze nyambi apa political science. Let me tell you, the issue is not that they are arresting ministers. Some ministers are hiding in Nabbanja's house. Some people hiding in Nabbanja's house to fear arrest. But they don't know. But Minister Bekwees'Ewa Prime Minister. Cabinet singali sibakole the clarification. Cabinet mwali badde bantu. The clarification is simple. You compare crimes can appear in the same place using the same tools, but the punishment can be different and public opinion. Take for example a defilement case and a defiler and a rapist. A rapist is forcing a mature woman to do what he has been doing, but nga sicho yisiye ye rapist. Rapist bobo mujajinga ayinza kuba atamidde, ayinza kuba mukazi abadde amukula, ayinza naye akikola ku mukazi mukulu. A defiler damages the organs of this kid. Ono mukazi bamuyitana Wilfred aniyo ali mu America. Oprah Winfrey tazaala eyali step daddy we yamukwatanga mwana muto namuteekako stigma. So a defiler and a rapist, that they are criminals, but judgment can be done. The public opinion of the two, the circumstances. Oh no, defiler tumukubanye emigo. Okusinga rapist. And a rapist forces a mature person to woman. Do what she does not want to do. Yamukasa akabozi. Si yamusabi akabozi. And you get another scenario. Omujjanjabi abba eddagala ly'omulwadde. Omulwadde who is lying on bed waiting for his death or her death. You shorten her life. Obbi akatunda ke. You are not forgivable. Kuba butunda bw'omulwadde obukoze bubi nnyo. Kakati today when you use those examples, kubanga as a mass communicator nsooka n'enkuwa. Kakati amabaati gaabika ebi. Waliwo jeno mabaati ne kalamojja mabaati. Waliwo amabaati ga jeno ge bagaba. Ago mugabbe. Naye waliwo n'age kalamojja. Age kalamojja gabeera marked. Gali marked. Galiko kalamojja. Ago galiko special. Kyobola bambagamba nti bano si babbi. These are just si babbi basiru. Nti abusigaga asobola okubba emmere n'asena ku nva ewaka. Naye atazza okufumbira abagenyi emmere n'agibba bamutreatinga differently. Aba adamejinga nabaga nti efulu esabotua bakola ebintu byebimu. Omubbi aba mugezi. A thief must cover his footmarks. Therefore, there is no smart thief who would take market iron sheets. Agaliko ddala kalamu. Taliyo uyu mubbi. Musiru busiru. Uyu musiru is stupid, is arrogant. Two, when you fall into an ambush nga muli b'amagye, an ambush means you have survived. Ambush kasogigwamu n'olabanga gwe tebakubye iwa live. Bano abantu bano olw'obujozi bwabwe
nti abo bonna ba Minista tebaatuula wansi kumanya why guno si gwe mulundi ogusoose okubba bwe batyo bino ebyamabaati si bye bisoose nga ba Minista babba intelligence if a bomb explodes FBI ey'omu America oba M16 oba Sedeki oba ani batuula ne bagamba we are studying the debris to tell us whether it is Al-Qaeda tuzitegeera kyena Al-Qaeda yeekubye n'Al-Shabaab zaawukana enkola yaazo nga bwe nabagamba nti bw'ogoberera madazi za Uganda zonna nga ono omwana gundi tannajja magambo Basayidde nga tannaba kujja madazi za Uganda zonna zina elements ezifaanagana. One, they used to happen on Friday. Madazi za Uganda. In the case of people who are close to the president, they would be denied access to him before his death. Nti Kaweesa yasanga Museveni yekaseese nga bakubye olubiri wa Mumbere. The police was not involved. Ne bamu appointment ya Tuesday bamutta ku Friday. Kaweesa alina okulaba president ku Lwokubiri ne bamukuba amasasi ku Lwokutaano. Yes. Gundi apiriga Museveni yagenda mu Arua ne bamugana omulaba. Apiriga bamugana. Museveni namwogerako mu State of National Address. By the time he addressed the parliament on budget was dead. Yamuwe engatto. Wama president yawa Apiriga engatto. Na olwaddako another hallmark yali mufu. Woman in Kaweesa's death, a woman featured prominently. Omunyarwanda. In Kirumira's case, was killed by a woman, with a woman. Katumba Wamala died, his daughter died. Ekyo tuyita hallmark. Nti abakola ebintu bino baba basasule. Temugamba nti waliwo omulala yakikoze ffe twakikoze balina trademark yaabwe. Zonna madazi Kaweesa Apiriga General Katumba Wamala zonna zifaanagana. Ziri mutu abasoma intelligence tuzitegeera tabakola ebintu bino bebamu anti president omuntu nakutuma tigendo Mirundi omutwe ajja nagwo kubanga omutwe omulambo bwe bagubbawo awuli akakasati akusasule nti wamusse you must bring the head kati okuleeta head wa side magambo kikyose biri ebintu bisatu ebichanges ensi one ogoba Kabusenga ne kulubya mu New Vision. There was a strong bond between the criminals and the New Vision and the wicked. Let me tell you, give you examples. Nti, when Makerere University main building was gutted by fire, Kabusenga diverted the attention. Chinese have offered to reconstruct. Is it reconstruction? What if the arsonist come back and burn the building? Ate mzeye Makerere ka information yakalala ekyali kisigaddewo era baakyocha. Oyo Kabusenga omulaba. When Kagezi was assassinated, this was ahead, his vehicle was ahead of Akulo's vehicle. What was the reaction of Akulo's security people? And what in normal circumstances would they do? They fire back? Where were they sure that the attackers were interested in the woman? Kabusenga comes in the morning. No Kabusenga jakunonyeza. Kabusenga yagamba, I've launched a fund to help Kagezi's children. Are you boyfriend of Kagezi? Yeah, nekata yuvati. Nekata yuvati ngobusiru bwako. Neka koma wakasajja. Neka kuba byandala. Byandala did not steal with the gundi. Anti nkubulya Ababb'Amabaati gekalamutti. Mwabbe gaali za Museveni. Era ne mubba oluguudo lw'ekatosi to benefit people. Ekitegeeza abantu bano bebamu. Bebabba buli wamu. Ba minister bano bebamu mu era ye group did every minister get iron sheets? Ba minister batono abagafuna. Aba finance sente beziva mu finance. Bazitegeere ekigenda okuyita nti agriculture ne batekayo owaabwe. Group yemu yebba mu government. This is the same group. Nekuluna ekubidwa. Sharinga hallmarks. Ekyokubiri ekibakubiza media Kabusenga bamugobamu. Teri abataasa mawulire. Kabusenga aziroloozi twetu. Akulo abadde akwata balala. Nti oyo kitutu yayonona squandered $400 million. Museveni borrowed from the World Bank okusasanya amasanyalaze muki n'atekawo leya
Amasannyalaze mu byalo 8 mwana sente ne bazibba. Ekitegeeza muze. Kitutu arrested 2 innocent people. Ababba ne basigala bakyafuna n'omusaala. Ono Minista Kitutu yabbadde. Yabbadde mu masannyalaze. Billion mmekeza dola. I have her recordings. Ngera kolagana ne akulo. Money was stolen from the public service ministry. Ne baswala mu Cairo Bank. Mbwe emizimu ghosts zajja ne zigulawo. Ne ziwuzirowinga. 45% of the money in Cairo Bank was stolen from government. Akulo yabaleka ne badduka. Museveni gives the money to buy bicycles. Ba omuche bakola. Bagamba ministry ya local government solicit for potential sellers. Tebawa hero. Tebawa lale. Bafuna kadeidei. Then they moved from the Ministry of Local Government that was going to buy the bicycle to Bank of Uganda. Where does the Bank of Uganda involve in negotiation with any supply of goods? Bank of Uganda negotiating a supply of goods on behalf of government. A thief in the Bank of Uganda yakubira kadeidei. Ne bamubulia Indian Chamber of Commerce ndio omusajja ta supply ngachi gali. An account was opened here in Islamic Bank, sent the bus take akula jakuduka ne kabushenga ne kulu akulo yakwata balala ababbi babadde bakwata balala ate sente baswale India sente ba creating eribbi mu Bank of Uganda ba creating ira one. Did they get receive instructions from Bank of Uganda from the Indian man nti pay me oyinza okusasula omusajja omulunzi wente gwosanze Kampala nti ayinente omala kulaba konte byebimu group yemu. Money was not recovered. In the case of Katoshi Road, the company gundi yinula yatendalinga abanakola oluguudo ne baleeta company nya ngemweri gye baabwe erife ne baleeta housing finance as the guarantor. In case you lose your money we shall pay. Housing finance that does not have anything to do with the road construction. Ne baleeta insurance. N'ababbi bano bagezi. Anti beba tujja basiba tewali bagenda kudduka mukama waabwe tasobola kuwangula bwa president. Era he was watching them last night. Waliwo n'abali ku kabira kirabo basuze mu meeting. They are going to declare their presidential bid. Eya muganda nge Rwabwogo. Rwabwogo naye agenda ku declare. Yes. But any relative of Museveni who declares his presidential bid after Mukozi will be seen as a saboteur and an arrogant. Ekyo kifu. Kubanga bache banonye kiribwe ekiti. Nti Mukozi tebayina strategy. Mukozi balowooza nti bajja mu disqualification. Ne balowooza nti Mukozi agenda kulemera mu magye. Mukozi is flouting military rules. In political science they tell us, don't ask government what it can do. Tosaba government yasobola kukola. Koni yali asebye ki government? Koni tasabanga government ne muntu eseganya koni taina tiya. Naffe mu Baganda omuzimu ogunatta tugwogera. Omuzukulu tannima nti akulime. Omukazi atagenda kudda bw'omugulira Gomez asimako mutalizo jenga teriwa. Ati wankuba n'oswaza nnyo. Kakati baakolanga ebintu nga tebakimanyi nti balowooza Kani Mukozi shorten his military career. Yes. By being commander president of Uganda is commander in chief. Obwajje na bumazeyo. Nolabe nganga, nolabe emputa, nolabe nganga, nolabe emputa. Abantu bayina mitwe nga male. Bwaba commander in chief. Obwajje na babu mazeyo. Sergeant do yafuga mundi. Kano Gaddafi. Tewali yoba general gindi. Yasigala Kano Gaddafi. Yes. Ekitegeeza what is important. He is a full general now. Achayagala ki? Amajaga mazeyo. When you see a nun leaving a convent abalagawa kusubula oba kufumbirwa. Kakati Muhozi is going to retire from the army. Alagawa. Nolabe nganga, nolabe emputa, nolabe nganga, nolabe emputa. Abakubye. Kubanga ejogo wali wajoge nnyo. Wali watu Johnson n'atunia ku mutwe. Kati abantu bonna be wakuba bagenda ganging up against you. Because this presidential succession battle has been very long. Which means you stepped on people, you humiliated the people. You need the people now who are going to gang against you. Bwechi batamanyi. Kati bana Ababb'Abb'Amabaati. Fa Abaganda bwoba oyina gy'olaga. Toyina muntu gw'oyitako kukuba n'otamulamusa.
kubanga oyinza okulowooza nti gyogenda omanyiyo nga basengukawo. It is very embarrassing to go back and ask people. You cannot step on everybody's toys. No ganti oyagala obwa president. These people, never batusoma ebyobufuzi batugamba nti never attack everybody if you are a spokesperson of Muhozi. I should not attack everybody. Why? Time comes when he will need those people you have abused. Fight the idea. You go to the extent of paying Kamala Nyangusha, somebody from the Kenyan man. We have given you a lot of money. We shall send the money on your telephone phones, but portray Muhozi as a comedian. Don't attack Uganda. No, it's not Uganda. Don't take this man in the Senate. No, you will be hit him below the belt. Are you people? Kakati your face yokono na Muhozi ekozechi. Ewe katugenze mu kalulu. Kati kalulu. Katulabanuka. Twagala tulabanuka. Asinga okunuka. Twagala tulabanuka. Ajoza abantu n'atajoze. Twagala tulabanuka. Atwala amataka abantu n'ennyama n'amaliba. Olaba munyankole bwakwata enkoni n'akwata amacumu n'embwa. Tulabe gwanagobo bamuhoza. Because they don't plan. Kati mzee bana Ababb'Amabaati ogaye ba minister Bekwees'Ewa Ababb'Amabaati Bekwees'Ewa Nabbanja kakati mati ogena mu cabinet ye babadde bagenda let me clarify for you. The police is not looking for the General Mabaati. Enonyage Karamoja. The police is looking for the Karamoja Mabaati. Kuba amawandiikeko. And they don't know. Kankubulire kinkugambye akatunda k'omwana. Why did Museveni want Amabaati for Karamoja? One, Museveni is the only president in Uganda who has disarmed the Kalamajongo. The Kalamajongo at one time had 40,000 guns. Emundu enkumi nga bakalamoja bazina. Anti abateso nabo bali mu gundi muse kabire zitaagala na wano abagiso abasebe abalugwala n'abacholi. Tebaagalana. Abaganda n'abanyolo. Abagisu n'abasebe. No, abateso n'abakalamoja. If you pamper the tesos, abakalamoja banyiga bakulwanyisa. So you must balance. Katimba president bonna aba Uganda. President Museveni yabajjeko emmundu. Why? Obote yakwata omusajja yali omunyazi w'ente. N'amuwa t-shirt ya UPC. The issue was not the UPC t-shirt. You don't know. The largest meat factory, beef factory in Eastern Central was in Karamoja in the 50s. The largest battalion, British battalion, was based in Karamoja. Temulowoza nti ebyabasomali byazegulu. Smuggling of guns from the shifters. Tebamanyi byavadda. Abakalamoja bakwata omusajja yali abagatwala okusoma nti basome mu masomero. Ne bamutta ne bamuzika mu kiswana ekitabo ne bakizika. Chief Kalamajongo chief. Very conservative people. Kakati mu bumutu yabakalamoja mbayita bakuzanya. What the president has done, how did the president disarm the Kalamajongo? One, Museveni is a cattle keeper like them. Naye mulunzi wante nga bakalamoja. Yakola omulimu munene nnyo. Yatula n'abakyala mu manyata. Abakyala ne bamubuulira. Naffe tetwagala baba baffe batuleka tuli bannamwandu. Tetwagala cattle rustling. Who are reporting the guns? Women. Cordon and research. Nga abakazi balopa bababa. Fasiri n'aleeta technology. Nga technology oyo bw'okuba ente sitampu toyina w'ogitunda ekwata mu nnyama wonna. Technology. Ne bamulwanyisa bambabazi. Nti the first lady oyo muwanga. Nengalabiye. Oyo auditor general yagamba Nabbetta nenditunda. Muwanga nalitunda ejjogolo ne bano vice president. Bano ndi mujjamu. Vice president yampabire wa president. Yo asana asole na yes I saw it. Nenditunda milioni 2. Nekukuba nemukuba oyo omukazi ne mujjawo. Yali minister education. Vice president yalupo. Ye yakulopa ya president tu Nabbetta. Bani mujjawo yali agala kulyepankamu. Najjamba wanikire ettala. Mwe najjamba wanikire ettala. Najjamba wanikire ettala. Ne batekamu akasomesa mu nnyumba. Mbwe ennyumba ya musomesa. Ne kasindikira ebyakasiya gange ekiro kadduka mu ne mukazi waako. Buli kajjanga kwetala nga bikasiya ga ne kadduka.
Netunda ettaka lyange mu Harare millioni za dola 2 ne revenue surge wako. Ejjogo ligenda na jjogo. Kasi omuleta mukube kuba jjogo ejjogo ligenda na jjogo. Omukubira ddala omujjawo. Ne bakoma okuni yako n'okunnyalako. Kakati nkubira ne gamba nti Museveni is solving the issue of Karamoja. Yateekawo ne cowardice. Abakaramoja bamugamba no. Your Amirani is away when the Turkanas. One of the reasons why Uganda is small compared to Kenya. Uganda yakomanga na Ivasha. The British the strategists nebagamba no, you cannot keep with these two tribes in one country. Kalamajonga and the Turkanas. Bakambwe. Abakaramoja babajjako ekitundu kyabwe ne bakikolamu Kidepo National Park. Karamoja is as big as Beryllium, endowed with minerals. Karamoja ina minerals. Mpitirivu. Kati if you want to exploit those minerals. Kati ne kaliko ogambye nti abatulukana n'abakaramoja baabawula baleme ba mu nsi. Yes. Tebabagamba tebagatta ku Kenya. Uganda nesigala nga ntono. Because of the Karamajongo. Karamoja nga baama. At one time it was considered okutwala ba Jews e Karamoja. Te promised land. Karamoja in the 80s nga buli gombolola ina airfield. And the area is very fertile. Kakati if Museveni, these people ministers are idiots. Nti goli minister specifically for Karamoja. Don't you know these factors? What does Museveni need? To pacify Karamoja so that the country exploits its natural resources for the good of the country and the good of the Karamajongo. Has solved the issue of insecurity. Guns. When you give with the Karamajongo, what do you get? They reconstruct permanent houses. It could be that one of the reasons why the Karamajongo are fighting is grass. Batambula. Hey. Kati obawa amabati bazimbe nyumba eziri permanent. Ekyo kitutu mu magezi gemu ekiri. Kati ebe nawe minister ababbi bano balukolobi. Amagezi gaabwe gatuuka waawo. Can they reason to that extent? No bubbi bwabo. Kati kino kirekawo aba minister muzee. Kati tuyina problem. The issue is not because of arresting ministers. But do you know the contradiction you have created? If ministers remain ministers after going to court to be charged, then you are creating a very dangerous precedent. Any civil servant that faces such a situation must be interdicted. Kasita minister agenda ko mu court avaawo buvi. Kwanga neewunya muzeyi kati speaker singa bamukwata addamu kubiriza parliament tekisoboka kati buli minister agenda mukomera aveewo balina ovaawo tekitegeeza mulali balina okukola ki kabeera minister ate nga bakwatira mu mabaati ate n'ogenda ne mu kooti anti kakati bw'otabajjaawo kiba kibi anti mu kooti gundi DPP asooka gamba this man will interfere with the investigations abere mu court abere mu komera kati kitegeeza bw'okwata speaker n'omukuba mu komera tadda mu ntebe bw'okwata minister tadda mu ntebe bwadda mu ntebe you are creating a dangerous precedent nti now it will no longer a requirement by court to deny somebody bail because there are fears of interfering in the evidence. Seika kantu ako nokoyogedde kakulu ataba yino bongo fetwa tabu kintu ekyo kikulu fetwa tabu ku nze omuntu atasoma political science sine kye mulabamu kuba fe tukuga nti create a contradiction to solve a problem. Speaker we bamuyola ne bamukuba mukomera kaina mulo authority tasobola kubiriza parliament kakati gundi namuganza yali agenda mu America kusayininga ndagaano n'abagala okuteeka sente mu national housing okuzimba amayumba. Bano wote bakimanyi abaka ba parliament nti Museveni is looking for good affordable houses for the youth ba civil servant ayina okuzimbira abavubuka amayumba nga Libya tuvulanga yamuleka bano bakoze ki apartment zaabwe kakati Museveni yali tayinza kugoba Namuganza lwaki bwagoba Namuganza yategeera nti bano bakuba Namuganza ale batekewo owaabwe tayebwa nze mbasasira
President yatenza goba honorable Atatia. Nga diru eriye ya mayumbe kyatambula. Nti bagala batekewo wabo analya sente. 2. It goes back. Negotiation is deal with the new person. He wants to achieve. Kuzimbira ba civil servant mayumba. Echo Chinese kutayebwa. Tayebwa echo tekimanyi tayebwa. Kati ya deputy speaker alita chimanyi. Ati yali akimanyi. Nti why Namuganza is important. Mu government. Aina diru. Museveni wants to leave a legacy. Bali mujukira kochi. Nti ye musajja yatulasobolinga bakalamojja okubajja mu ssubi n'Ababb'Amabaati. Tayebwa. Nze abo siba disrespecting. Nze omuntu atalina bwongo ne bwaba ne sente. Prime Minister if you want to come to me, Prime Minister talina bwawonera. Mama Nabbanja is morally damaged. Why? Yakweka empombo z'abako n'atazibuulira abagenyi. Bamaze okugenda nti weeziri. This General Mabaati under Prime Minister's office yagabuulirako abantu how to access them. Nti bannawe we have available iron sheets. In case a school is roofed, Mujja wange ngabawe. In case a church is roofed, yakyogerako. No, you are damaged. It's only because nti Museveni atya to overhaul his government. Nena Nabbanja yali badde yayoleddwa dda. Prime Minister yabandadde bamukutte dda. Anti naye yasirikira Amabaati. Tekaliiko ki. Era kambabuulire nti banzije. Hello? Muzeyi kamalo kwata simu eyo akomewo tweyongereyo mu maaso. Kamalo ono security mani wange mwenye weni wabo musirikale yabadde akubira. Yes, ayinza okubanga akali kambabuulire nti mu bintu bino Nabbanja tebabala. 1. How does government operate? Or an organized institution? How does an organized institution operate? 1. If the Mabaati is available, how were they requisitioned before? There must be a way, a process how to access them. Mama Kadaga she yabadde ayogerako. 2. They would write it to you. You follow into the category of those who access these iron sheets. If you are not a Kalamajongo, because the Kalamajongo sheets are earmarked, are marked. Erecho Museveni yashigamba omukazi nannono permanent secretary wa Heres. Mark my drugs, the government of Uganda n'agaana. Amalagala tugakwatire mu malwaliro. Nolaba empuuto no kama yinja kabale simenyo kama yinja Rwabwogo authority erumba amakampuni g'abantu bamaze kuberamu enyondo omutwe eddagala lyabuuse bubuuse nga bola bonna ayogera ebyobusiru Kasayija n'agamba nti Amabaati nseneno ziyita Kasayija yenga tebannamukwata bajja muyola Kasajja bajja mukwata sabanga ate Kasajja yeeta ganiba nebamujjamu empale bamunyusa mu kibwe endulu zivuga omusajja oyo aviiza nnyo naye Kasajja ayogera bubi. How can you be a minister nga tosobola na kuwangula wammwe? Yewe Kasajja agamba dda Amabaati gye gali ewo. Kenyatta yagamba nti once you defeat a minister, you become a minister. Kasajja had to negotiate with somebody amulekere. Minister tasobola kubeera popular wammwe. Kasajja amanyi olubuzi yayogera lubuzi. Oyo omusajja tinkasimire nagenda ewaabwe nenagenda mu constitution Nabbanja tinkasimire bwe bamuwa Amabaati. This is the first time yabagamba mu construct nge permanent structures ngabawe is formidable waabwe tosobola muwangula tinkasimire w'amaanyi naye gwe nodi Amabaati nokateeka ku nteezo. Muzeeyi abantu balindiridde Kasajja bamukwate. Singa Kasajja bamugjamu essaati ne bamwetolooza ekibuga endulu zivuga Kasajja abantu baagala nnyo. Kasajja bamwambulemu empale. Kasajja ku luno abantu baagala Kasajja ayogedde nnyo ebyobusiru beera aloga nti maani omanyi Museveni yekyakola. Kasajja yali wa UPM mu 8 favula bajooga abantu n'ajooga naye you see if you are senile why don't you leave power? Kasajja ayogedde nnyo ebyobusiru bamubuuza aseka busesi
Netukira naye Kasayija yatakwata muzeyi Kasayija yagamba akakiiko naga nti ayinawo ebiina mu maka ge Kasayija kye yali agala kyali lwaki ye tebamukwata wali banyampi ye Kasayija yalemwa Kasayija previously as I have enumerated above in the case of bicycles innocent people were arrested in the case of Cairo Bank akulu yakwata balala kaka busanga ne kulubya ne kakuba balala be babadde bonona ne busanga ne kulubya bali okebwa wa bali bavumbagira ne babakwatawo ne babatolawo ne balyawo kati ebyabaganda kabusenga agendayo buli kaseera kabaka muwadde obwa ne kati agendeyo bene munne omwana aleeta omwana wakayo nona ebintu nona yenyine bamuleeta kati bala mwate yayingiddewo kakati mwayingidde Mengo ono yagala omwana ayagala nnyo sente omwana ayagala nnyo rupiya nze sitakolagana nabo. I have written a document to Muhoozi how we can get Buganda without going to Mengo. And you know the strategy. Mengo tafuga Buganda. And this is why Museveni loses. So ketumalirize kiri eky'amabaati. Andi nkugambye nti kakati amabaati ogategedde. Tewaliwo banyampi be bawaayiriza. Era abo abaana abali mu mabaati baddukidde wa Nabbanja ne beekweka. Why? There must be a requisition. There must be a recorded document at the dispatch level. Delivery note. Ani agatutte. Kubanga you make account. Nabbanja balowooza tuli basiru. What type of government are you heading? If all of these documents are not available. The Prime Minister atalina delivery note. Yes. Atalina dispatch note. Are you telling us that everybody who wanted the iron sheets yajanga drive to Namamve? Kyogereko. Would drive? Who is a fool there? Who didn't know that one time he was account? But there is also another scandal in the Prime Minister's office. Kubanze muri bato nenze nchimanyi. Kazinda yali akolagana n'embabazi against the first lady. That was the situation. Ono gwe basiba Kazinda. Kuba Museveni ono mbabazi yategeera lwaki Museveni atutte mukazi we Prime Minister's office. If you can mistreat my wife mwena mwavayirewo oli mukolaki nga seriyo ekigezo mbabazi yakigwa. Mbabazi yalwanagana ne first lady. Awo wokka bamukyayi. Later Museveni wrote to Mbabazi, stop harassing my wife. Mzee President yawandikira Honorable Mbabazi ebbaluwa namugamba stop harassing my wife. Yali amusaba kaboozi. Yali ebbaluwa ogina mzee negikola kumune mu magazine. Stop harassing. Honorable Katahata has not done anything wrong. He has solved era yagamba ntinje Museveni yawandikira Mbabazi namuganje siri kulego giri monastics ndiku logic akoze iki mukazi wanga akoze iki kona lebo Janet Kataka akoze iki kalamo je kibi abo bemupibe kalamo je ne bavayo ne bagatabirayo duza pendulums. I don't respect this kalamo je eche cyali kibawudde Honorable Mbabazi ne first anti ye tunulira batu kakasajja kakasenga kakolanga opinion polls nga first lady atasinga bawo Muhoozi nakama nawandika ekitabo nakakiteeka akasajjako kekajoga ensi yonna kadaga nekamuinflate kaba mukube. I want to kadaga I want to kadaga several times. At one time kadaga toward police installations in an helicopter with Kayula. Ngabamulaga nti ya waamani. At one time Parliament wanted to buy an helicopter for the speaker. Who are you? You are comparing it to yourself to who? The president. The paranoid is control power. I went to Kadaga ne mugamba kakasajja kanu kagenda sironko kakuyinflate kolobya nakasajja bwe mutasasula abaana babajja kusoma obusajja obwo bwakuba abantu. Kati mama Kadaga bwe bali bagamugulya ne helicopter naye aberenga president ne batandika omuyita mu constituencies. Everybody was inviting Kadaga in constituencies nga Kadaga tamanyi nti abamuyitayo balabebe bagala omusajja anyige amukube. At one time akasajja akasekete ka New Vision kakulu kabusenga kakuba katundu kisanga atakitte nga Mbabazi akutte kutama nga yo opinion poll ayina 3% Kadaga na mutano akakasiditi nebo kali bakaduka. There is payback time. The man who has been humiliating my family and me is now in panic. This man must be given 10 billion. Mubampe 10 billion ngende wafe mu retirement.
nedda muhozi can give me this money bakwa billion 10 mbungende waffe obivemu this man must go to his village kubanga why did he accept muhozi's appointment? No, muhozi can tell his father to give you money nampa sente ziwakwata ekitegeeza gwe kati mu formula yange tokyalimu ebyasente tokyali I have resisted you for 10 years and now the situation has changed nti ebirala byonna bikulemye kakati kyosigaliza kiri kimu to confront muhozi in a political argument biri byonna biganye kasito kitegeera nti omugole mukazi omwala gwabadde oyagala ku kyalo bamwanjudde nakkiriza okumwanjula kakati tolumba kidaala bajja kubaba kutte kati muhozi takyakubwako komukwateko bwoti alirumba Yeruzalemu ali kubwemabeka ne maaso bayibuli bwegamba bayibuli ekugamba alirumba Yeruzalemu muhozi Yeruzalemu kati mulumbe bakube nalabye meeting abamu basuze kabira kirabo abamu bali basuze kabira kirabo basuze muno mu Kampala bazeyo mu Eastern Uganda bagenda kulunchinga Rwabwogo tumukubireko mu ngalo. That's what he would have done earlier, but not to undermine muhozi. You cannot marry muhozi. Alumba Yeruzalemu bamukuba. Alumba kati muhozi Yeruzalemu. Mulumbe bakubema begane maso. Yeruzalemu ali kubema begane maso. Muhozi Yeruzalemu. Tumube katusa ziveyo. Tuba beka tusa ziveyo. Kiziye kiseera. Waliwo olukusense bwe lutira omwana. Niwe tasobolera kuttira mwana. Obwamawulire kati butya. Obwamanita engalabiza. Abamawulire kati batya jeno muhozi tebakyamukuba. Butuzize esejembe zaabo. Mayimuze tebakyamukuba kati. Kyekatuni kya monitor. Sejembe yakyo kyagituuza. Kyekikuba katuni mu monitor. Katuni ekyamukuba katonga biri. Damu abikubewo. Bakuyolenga kamunyi. Bakuyolenga enkoko. Bakuyole. Damu abikube kasete kyekatuni gwe. The most speed cartoonist is in the monitor. Babi wonga sente. Omusajja amanita yakubanga jeno mozinga gagato ganene. Naye kati ati okuddamu. Namobi kubeka sajja gwe. Sekigere kyanje ovochekeza mute. Kano kagundi kategule. Lwaki omusango tekutambula na kano kana lusanja. You progress. Read my book. I told you what is the most competent court to understand the military code. UPDF. Is it the court martial or the civilian court? Tegule nengalabiye nola benganga tegule nola benganga na lusanja nola benganga nola bemputa nola benganga nola ne mulabiye nyoko bayambisanga ebidoli ekidoli ekigezi kigana kiwumuka ne babayambisanga ebidoli ulino nani yamu kati mwami Rwabwogo yebwa yagamba nti obwa president ogambye agenda kudekere yalinga ne yalunchinze this last night mwami Rwabwogo ne yadonchinze balunchinze ekiri nabo bagala bwa president ekyo olwalero balunchinze era abagenya abamu basuze kabira kirabo bavudde mu Eastern Uganda. Some of the people Museveni talks to on Easter olaba nti the only thing to deny muhozi publicity ekyo nje kimukolera. We can even start news kino kyabadde kizemu nzireyo mu radio yakyo. I'm going to make a mind. Muhozi kya suffering kiri kimu. These people, his opponents control the media. Baina mawulire. Function ya president ewa muhozi kulista yali kozene center display any newspaper ya government New Vision will carry out a center display page ebifana ebyo nane bivaayo batambula wano bwatambula mu banka bwatam kubaya galambuka parliament yemwese era mujaziba is mismanagement. New Vision is mismanagement. Segundi Radio Uganda and Uganda send a movie maker. Hand it over to a man who can control but financial prudence. If I have the facilities that the New Vision manager has, or so no kungo vanondabako. If I'm carrying out those books and my magazine, the longest in Uganda, with the resources I have, they denied me a modern press. Najiwa printing press gwebamba kalinga kakajoke kawulo bakazi kubula abaganda tubuyisa basajja bameketa batubuyita balona kana kalangirira ndwadde zitaliyo akola ko bajaka kunyemimwa mukakunyeka myu mulabe ndwadde zikyaliyo kakyazirangirira Ebola yabula taliyo yo yenambi yatambula ne walumbi tekatambula ne ndwadde zaako munika tekatambula nazo ko kazina
Bwe nakakuba nenkakuba mukyala b'endwadde mu Uganda. Atambula n'endwadde ze nababuuza what is unique for Uganda. Why is it that the diseases that attack Uganda don't attack our neighbors? Are we the most unique people? Kenya tewali. Era obwamanisa bwabadde buleesa amambuluga nga buleesa n'entwe zaabwe n'entwe kubanga mawulire tegakyalimu babugula buguzimbwa badde baleesa obulwadde obulala buli mutukula obulwadde buyingidde mutukula naye busajja mmwe bwe mudde ewammwe nammwe bakazi bammwe babakulisaayo nga bo omulimu gwe kuleeta ndwadde zitaliyo zikuba mawulire mu minisitule yaki ya heresi ne babbira mu minisitule yaki. They know that if we want to put Museveni in panic, Museveni knows he has no resources. If you don't have resources, what do you do? Prevention. Quarantine. Hey. Kwata ina dagara. Kati buli monitor bwe kubante endwadde zize. Look what the army. The army, the soldiers must maintain the highest degree of hygiene because they have little resources. The prisoners, gendo opame mu kidoli ofuke bali bakuba emigege kuwono. Why? Mukomera muyina okuba clean. They have little resources, which means they have to prevent. This is what Museveni does. When it comes to one day, umanya fitina emu etambulira ku boda boda, fitina endala netambulira ku gali, fitina endala etambulira mu motoka. Kati kitutu yasiba yingine lutwama nagoba omusajja ali innocent nalekawa kakati ali luddawa naye ali luzira yatulise kati n'abali mu ministry ya yatulise lugolobye mu Baganda kitegeeza nti enjuba egolobye egenze gye bakola ki gye bafumba ebiwata lugolobye kitutu yatulise nze nga tumaliriza ebintu bino byonna nga wobinnyonnyodde aba minister abali mabaati kikulaga nti something is collapsing. Yes, waliwo group eringa ekuba eweddewo balinga amaanyi agabaweddeko. Finally, if you did political science, there comes a time when the president must surrender the councillor stage. There is a time nga muli mu nnyanja to save the canoe from sinking. Mujijjako bumba mu nnyanja abavubi buli omwe atula ku bya munne kati ennyanja etabuka buli omwe akanyuga bya munne mwewonye okufa eryato leme kubbira. There is a time when government must throw away excess baggage. So ba minister be bagenda okukwata awo excess baggage bagende ennyanja yeeyoza nyanja etabuse. Yeah, there is a time when the president must stop his own government for survival. Yeah? Yes. Naddamu nagiwamba buto anti temusomye temwasoma omusajja ali Peru bamwita Fujimori yakolanga Museveni baminisita be bonna n'abawamba n'abakuba mu kkomera. Fujimori gone down road. Fujimori yafuga Peru. A Japanese has a Japanese ancestry but he ruled Peru. Yawamba ba minister bonna na Argentina Meneni yali yava Syria. Meneni yafuga Argentina. Ona wokuleini abatawanya yava Omuyudaaya Zelensky. Yes. Kakati bosome ekitabo bakiyita the art of war. It was authored by General Swanzu, a Chinese general, in 350 BC, before Christ. With the art of war. When it was translated in English in 1977 and studied by the American generals, they said, had we read it, would the Vietnam. Naye, General Swanzu akugamba, there is a time when a reader must borrow the heads of his friends for the government to survive. General Swanzu yakugamba nti yafuna situation nga afunye information to the enemy is going to attack his army. But there were no supplies, they were not expecting supplies, and the soldiers had not ate food for about a week. So he called his commander, his Twaisi, and asked him, under the circumstances, what should we do? The enemy is advancing to attack our camp. The Twaisi told Swanzu, these people you can see, they are weak. They can't fight. They have not eaten food. They cannot fight. Swanzu namubuza. Then in under this situation, what should we do? To run away.
namugamba lend me your head. People who cannot fight, can they run away? Tebasobola kulwana ate badduke. Borrow me your head. Lend me your head. Bwe yamugamba General Swanzo. Twaisiwe teyategera kyamugambe. Namugamba ngukuwadde omutwe gwange. Ye ngalowooza byakusaaga. Yatemako omutwe gwa Twaisiwe. Naguteeka mu kitala. Naguteeka mu kampu. Baagamba nti olaba akutte ku Twaisi. Baakube mundu okwekutula n'omulabe n'adduka. General Swanzo tells you. The art of war. In the art of war, there is a time when a leader must borrow the heads of his friends to survive. There is a time when those riding in a canoe should throw away excess baggage for the canoe to survive. Ekiseera kituse President Museveni akwate ku bakwano be abagobe abasibe government okusigala nti omukulembeze anwala mu buyinza talina kyejjako n'akimalawo akutulya nadde ebbali kitutu yayonoona sente ezo nga tamulaba z'amasanyalazi n'amutwala Karamoja. Museveni asobola okutunuulira bw'ati. Museveni was the snakes out of their holes. Museveni yakugamba ti omukazi ow'ekibobo omusuza mu balamu be. Kani ene mugisu go to Museveni to plead for gundi ekitutu lugoloobi bwe yajja Museveni yakola ensobi yajjako Kasayija briefcase ya budget n'agiwa lugoloobi. That's how Museveni destroys his allies. Bamukubiddewo. Bamukubye. And what is more important that you people must think about? All of the ministers apart from Mugobi are involved in the scandal. Do they have the moral authority now to read the budget in June? No labenganga, no labemputa, no labenganga, no labemputa, no labe. Goyinza okudya priest gwe bakutte n'omukazi. Tena asome mesa. Yagenda okupresiding over. So, banka nekwata ebintu byo nga bakubanja for non payment. Ogenda tyo okubeera omugenyi omukulu ku fundraising function. Nga you already oli mwavu. Let me tell you, of the ministers apart from Mugobi, who is not involved in the scandal, who can touch on the budget? And how can a minister of finance who has stolen iron sheets Abiom Sogwanyama ani agenda okumukkiriza mu World Bank any talks no labenganga no labemputa no labenganga no labemputa no labenganga no labemputa Kasayija olaba Ababb'Amabaati kati bayinza omukkiriza mu World Bank nga Minister of Finance World Bank tayinza kwogera naye ku ssente kamanyi mobbi talina moral authority kwogera mu World Bank oba IMF oba European Union. Minister of Finance Ababb'Amabaati scandalized mu ggwanga ki anti fe Abaganda tukugamba nti ekiwemula omukumi wa Wakamawulu ka house gaalo kati oyo lugolo yagenda n'agamba nze omugagga omuyitirivu ennyo agula n'amabaati nenga bwakya oba oyina abakazi bano oba 10 ka house gaalo kakasa kweripako nti olubuto lwa dadi tubale ennaku nze ayina abakazi abana tubale ennaku kitegeeza ekikolwa kyaliwo. That's why Kadaga as a lawyer has not made the mistakes of these lawyers. Kadaga yayogedde Kadaga will be exonerated in court. Court will ask what was the motive. Ye lawyer kyayogedde bulungi omusajja ali mu America nga sergeant n'alitayiringa okuva mu magye ga America ne bamuweereza millions za $5 ku akaunti yagulako church n'azimbako essomero enda n'azirya bwe bajja omunoonya aba FBI n'abaga nti abange nze ndi musajja mulokole. I've been praying to God to give me a miracle. I thought it was a miracle from God. Give me 10 examples where your machines have failed to locate, to give people the right amount of money. But this is a miracle from God. Another incident here in America. Bagenda okwaza omusajja omutemu. Revolver bagisanga mu kiyumba kya nkoko. Nabaga nti etteeka ly'omu America ligamba nanyini nyumba muvunane enkoko gikwate obanga esobola okukwata emmundu. Bamugaa kwata enkoko oba esobola okukwata omusajja yakwata emmundu n'agikweka mu kiyumba ky'enkoko. FBI n'agigaa nti etteeka ly'omu America ligamba emmundu nyini nyumba gwe mukwata kati bakwate enkoko emmundu gyesulamu. Tewali buzibu sebo. Amabaati wagasanze wuwo nga kyekirala kye wasange wo mizimu gye Bunyolo
noyo omusajja omukulu kasajja noyogera ebintu ebivana naye kakati wakasajja owasaayo ebintu ebyekisire bweru arrogance impunity they don't know that time has changed biseera bikyuse balina okufuga emimwa gyabwe time has changed during an election bw'osoma political science bakugamba an election period is when governments kneel before their people mukalu government ebe eyagala abantu ebe ebeeguya ono Magezi the opposite of his name Magezi tamanyi nti Museveni is giving out policy money to mitigate a revolution an impending revolution tachimanyi Magezi the opposite of his name tachimanyi nti if you don't give, why is it that Museveni gives people policy money? He is mitigating against a revolution, an impending revolution from poor people. But you have a mubantu. Fetudukana budus. Ewakoduka budus. Everybody comes. Kakati is a Mokosate and Kodeshi. Will you want Sabasen? Ababeba in a budget. Ababeba in a she. Kakati Mzenga, Ababb'Abb'Amabaati, to be married. Oh, you. Kinekisera Chabagezi. Ekisera Nagamba numbers and to go back to Kukwat and Zibaja Kukwat. Zindinkufugola inkwale era bamukwata nze all the efforts they have done is onkwata era newunyiza otafiire okubeera mu sikandeni otafiire yangamba nti nagenze muchoka mu meeting nendaba enduso eziwandagala ono mwali ono yateze ekitimba ono naleseeyo hope mwesi otafiire is the only man naye buli lwokola n'okaddiwa otandika okubala entalo obubi jeno otafiire naye Mabaati mwali anti baleginga naye ku magezi otafiire gayina naye okula still an allegation by the way kakati nkubagamba nti mu prime minister's office omusajja yabawona ababbi yali Bigirimana Pius Bigirimana Kazinda yayina enkola which these younger boys can be doing kwabo ba ministers Kazinda yajjangayo sente naziweereza ku account yo n'omubuuza why did you send this money on my account we shall see nenga yamanyi nti abantu bwe bali mukwata jabaga mwenna mali ba complices. It was only Bigirimana who told him in writing stop withdrawing money from bank unauthorized. 2, stop sending money on my account in writing. This is how Bigirimana was saved. Ngamabaruwa agayina era akasajja kakabuse naye kabusenga yakuba Bigirimana kabusenga oli fabobi kabusenga boli batoze sironko nino kalimu mulifa muwandaka lamvunyu mubisambi akasajja kakuba abaganda ako kakabusenga naye nga kali mengo ono munne wako ono ng'alinako omwana alitu omwana yonona ebintu wakoge mukuba bagwe mukuba kati ngata kyamuyitayo kabaka amuwadde obwami kabusenga tabadde kali ne kabaka kakola kati kama baba ganda kabonona kulubya n'olugongo gongolo olumulingo olw'enfudu. This is how these are the factors that have changed. The removal of Akulu from side. You remember in any scandal that rocked parliament, the parliamentarians were referring the matter to side because of their person. Yes, today they are not referring any matter to side too. Parliamentary credibility is at a loss. Parliament ina credibility. Mulese teka lyebisi akatali sayinize. Mugobye gundi mumusensalinze tamujewo. Mwagadde to become your own judges in your case. Mudide bu parliamentary committees mulese kitutu. Atulikiddemu. Bamuyodde. Nga parliament yagala musonyuwa. Kakati kitegeeza nti parliament eweddewo. Parliament ekubiddwa. Credibility yayo. It must go back to the drawing board and get experts in image building. Ekyokubiri baleeta etteeka ly'ebisiyaga naye wali omusiyaga Ababb'Amabaati bo bye bakola bisinga kati. One of the reasons why the Basias have emerged, there are 2 reasons when you read my book. 1, rights, children's rights, women's rights, abakadde bababbire mu ssente kabampanda kakati kuwa niriju yawandika ekitabo kye The Singapore Story yakugamba nti when you open your window for fresh air even the mosquitoes sneak in. Kakati because of this environment of rights the Basias have emerged babaddewo 1. 2,
Byemukola you were worse than the Basiyazi. Ono Kazimba alwanyisa Abasiyazi. Kanisa be bagitunze. Muba gyalwanyisa Abasiyazi. Yatundo Abasiyazi be batundo omuzikiti Museveni agununule. Byebakoze bisinga n'Obusiyazi. You are worse than the Basiyazi. So the Basiyazi is better. The Baganda say prostitutes when you want to compare prostitutes. Disputes. Anyanuka inyu. Buli rojo ga. Basiyazi tebanabba ku mabaati. Abasiyazi tebannatunda ttaka lya chachi. Abasiyazi tebannabba ku sete za government. You stick more than the Basiyazi. That's why the Basiyazi have emerged. You don't have the moral authority for parliament to pass an anti-gay bill. When your members, including ministers, can steal from the public, from poor people from the Kalamajo. Step of parliament. Nakateka kuchiyumba chenti. Ujibaja musiba nebisunza babisuli. Yakateka kuchiyumba chenti. Mulamuzabuza what was your intention? Kadaga yitawo. Mama ye yayogedde bulungi yagatwalira amasomero. Era mama kadaga yagaye yetakola mu Prime Minister's office. I found the iron sheets in my compound. Do they fly? Why did if your compound has a gundi, a magnet? Why didn't it attract the grasshoppers? If your house has a compound has an attractive force which can bring the iron sheets, why didn't you help us with that technology to fight the nzige? No, you almost said you couldn't get if you find another way, but you're never bawasayo. Never no gendo sungu.